الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omulungi atulaba ku lutimbe luno olwa GTV, njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okulamusaako mu ngeri ey'enjawulo ate n'ekiramuso ekyenjawulo, era ekiramuso eky'abantu b'omujjana, ekiramuso kyansi yonna, ekiramuso ekikwagaliza emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma lw'ekiramuso ekyo eky'emirembe, nate tukwaniriza mu programu yaffe eno Daawa. Nze Sheikh Imran Sali akulira ekitongole kya Daawa wano mu Uganda Muslim Supreme Council, ate nga ndi omu ku baimaamu era aba National Mosque wano ku Uganda Muslim Supreme Council. Olwaleero njagadde twejjukanye mu kiseera eky'embeera ey'akazigizigi nga kituuse, oba mu kiseera eky'embeera ey'okusoomoozebwa, kiki ekitukakatako okukola ng'abakkiriza. Era okwagala okusomesa ebigambo bino mbireeso era olw'embeera mwenna gye mulaba ey'akazigizigi, ey'obuzibu, ey'okusoomoozebwa ffenna gye tulimu mu kiseera kino. Naye singa tuba tutuuse mu kadde kati nga ke tulimu, ffe mmwe ng'abakkiriza, kiki ekibakakatako okukola, oba embeera eno mulina kugiyitamu mutya? Okusookera ddala nti embeera kati nga eri mu ggwanga ne mu nsi yonna bw'eba etuuseewo, kye tulina okusooka okuyiga n'okukakasa nti Allah yagireese. Kubanga emirundi egisinga obungi bwe tufuna ekizibu nga kino mu ggwanga, oba abantu bwe bafuna obuzibu n'okusoomoozebwa, abasinga obungi babaako ebintu bye balowooza nti bye bireeseewo ekyo. Abalala kati katugeze ku mbeera ya COVID-19 eno, abalala balowooza muzungu, ati wallahi abazungu batujjirira, abazungu oli n'atendereza omuzungu ebbanga lyonna. Naye nabo kabasse, kawuka nabo kabasse. Kati teriyo mbeera yonna ejja mu nsi okuggyako nga Allah yagigeze. Era ekyo kye tubasaba nga abakkiriza nti ekisookera ddala nga wazzeewo okusoomoozebwa okunene kati nga kwe tulimu ffenna mu nsi, kyosooka okukkiriza nti Allah yakireese. La yusibana, qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Tewali mbeera yonna esobola kututuukako, tewali kizibu kyonna kisobola kubeerawo okuggyako ekyo Allah kye yatuwandiikako. Waliwo ne aya endala era Allah bwe yayogera naga nti ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Yagamba jalla jalaaluhu nti tewali kizibu kiyinza kutuukawo, tewali mutawaana gwonna
gusobola kutuukawo nga gutuuse ku ggwe ng'omuntu oba nga gutuuse mu nsi yonna illa fi kitaabi min kabuli an nabra'aha okujjako omutawaana ogwo guba gwawandiikibwa dda nti gujja kubeerawo nga tegunnaba nakubeerawo. Kati okusoomozebwa kwonna nga kumaze okugwako sooka okkirize obeere n'enzikiriza eyo nti Allah yaleese. Kati enteekateeka eyo ey'okusooka okukkiriza nti Katonda yaleese ate kuwa ekiddako nga kirungi. So mbasaba mukkirize, tukkirize ffenna nti Allah yaleese. Kizibu ky'akawuka ne kikuŋŋaanirako okusoomozebwa kungi okwenjawulo, naye tulina okukkiriza nti ye yaleese, era tukkirize nti yalina amaanyi agasembayo okutuggyirawo, era tukkirize nti yalina amaanyi agasembayo okubeera nga akawuka kano kalemeddewo. Waliwo dokita omu yabadde asomesa nga naye yeewuunya naga nti akawuka akatalabwa na maaso, akatalabwa na maaso, akatasoboka wadde akatalina na bwekenkana nga tosobola nakalaba n'amaaso, ne kateeka ensi ku bunkenke akawuka, naye akawuka obuwuka ne kalemwa kulaba abazungu bakajjanjabe batya, bakafunidde batya eddagala, byonna bye bakyakozeeko kugezaako bugeza kawuka. Kakati akawuka ako koolaba akalemeddewo ako nako tekalina kontrol yaako, era senga Allah asalawo nti tekakyalina maanyi kisoboka. Kakati mu nzikiriza yaffe esooka nga tufunye okusoomozebwa kwonna okw'ekika kyonna, tusooke tukkirize nti Allah yakuleese. Bwe tunakkiriza bwe tutyo, ebisigadde bigenda kutwanguyira ebittako. Kiki kye tulina okukola mu kiseera kino? Kugambye nti pointi esooka kukkiriza okugera kwa Allah, nti Allah yaleese era bw'atyo bwe yatugeredde. Kubanga kawuka, kubanga kirwadde, naye kirina okusoomozebwa ate kungi okulala okw'enjawulo, naye byonna tusooke tukkirize okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri bye tulina okuzzaako okutegeera oba okukola mu kiseera kino naddala ekyokusoomozebwa okungi, tukkirize nti okugezesebwa kwa Allah gye kuli. Wali tukkiriza nti yaleeta era yaleese era yaleeta, naye tukkirize n'ekirala oba bye tulina okulowoozaako nti ddala waliyo okugezesebwa kwa Allah, kubanga okugezesebwa nga Allah agezesa abakkiriza, nga Allah agezesa abaddu be, sunnatun ilahiya, nteekateeka nkola ya bwakatonda. Mu kutonda kwe yateekateeka nga wajja kubaayo okugezesa abaana Adamu. Kati okugezesa kugejja okusinziira kwoyo okuba kutuuseeko oba ne kuba kutonotono, naye nga tekuyinza butabaayo, kubanga nteekateeka mu kutonda kwe jalla jalaaluhu, era wakutugezesa mu mbeera zonna. Ekyo mu bye tulina okukkiriza ekyokubiri kyekyo nti tewali nti oba tujja kugezesebwa, okugezesebwa tujja kugezesebwa, sunnatun ilahiya, nteekateeka nkola ya bwakatonda okugezesa abaddu be. Wakad ankara Allahu ta'ala ala man yadhunnu annahu yuslim min al-ibtila'i wal-imtihan wa huwa yadda'i al-iman. Allah tabaraka wa ta'ala tayagala atamwa omuntu alowooza nti tajja kumugezesa, ate ng'omuntu oyo yerowooza nti mukkiriza nnyo, alina imaani, naye nga takkiriza nti Allah ajja kumugezesa. Omuntu oyo Mungu tamwagala, era bwe yali amwogerako yamwogerako ng'alinga amwewuunya, naga nti ahasiba nnaasu
abantu babadde kibalowooza abantu balowooza oba omuntu alowooza abantu balowooza nti ayyuturaku bajja kulekebwa bulekebwawo tayo bajja kulekebwa bulekebwawo ayakulu amanna balyoke beeyogereko nga bwe bali abakkiriza bagambe nti ffe tuli bakkiriza era nze imaani enzita era nze ndi mukkiriza nnyo wahum la yuftanun nga naye tebagezesebwa abanga abantu bwe batyo bwe balowooza nti bajja kulowooza babeeraawo balekebwe bulekebwawo. Allah yagamba abantu balowooza nti bajja kulekebwa bulekebwawo ayakulu amanna beteekeko nti imaani bagambe nti bakkiriza nnyo era bakkiriza Allah era balina obukkiriza era bamanyi nti ne Katonda gyali wahum la yuftanun naye nga tebagezesebwa. Kitegeeza nti okugezesebwa kyamubumbwa mu ebyo Allah tabaraka wa taala byeyateekateeka. Kati abantu balowooza nti bakubeerawo bagambe nti bakkiriza nnyo naye nga tebagezesebwa. walakad fatanna alladhina min qablihim Allah agamba nti ng'ate twagezesa bannaabwe abaabasookawo. Bannange okugezesebwa kwa butonde okugezesebwa kwa nteekateeka ya Allah tujja kugezesebwa ffenna. Buli omu mu bulamu bwo tojja kubona kigezo. Kati wano Allah kyava yeewuunya nti balowooza abaana Adamu nti bajja kubeeraawo bagambe nti bakkiriza naye nga tebagezesebwa. Ng'ate bannaabwe abaabasooka baagezesebwa. fala ya'lamanna alladhina kadhabu mu kugezesa Allah kwe yagezesa abaatukulembera yamanya abaali ku bulimba nga beefuula nti bakkiriza nga beefuula nti basiraamu nnyo naye bwe yabagezesa yategeera abaali ku bulimba. fala ya'lamanna alladhina sadaku yategeera abaali ku mazima yabamanya n'abaali ku bulimba n'abategeera. Naffe bwe tutyo bwe tuli era aya eno gyaleese nti temulowooza nti mujja kubeerawo nga temugezesebwa ng'ate bannammwe bo baabagezesa abaabasooka. Baswahaba baagezesebwa tetulina bwe tusobola kubagamba nti kati nga bano baali naye nga baagezesebwa nnyo 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 okuviira ddala ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yafuna ebigezo ne banne be yali nabo baafuna ebigezo naye mu kugezesebwa okwo Katonda yamanya abaali abakkiriza abatuufu n'amanya n'abo abaali balimba nga bakwenyakwenya. Naffe Allah waakutugezesa mu kutugezesa kwagenda okutugezesa agenda kumanya abali ku imaani. Waliwo kati abatandise dde okwesansabaga kati tombuulirana bya Allah kati laba embeera gye tulimu ng'omuntu kwegamba akulaga nti nno takyayagala bya Katonda. Allah ategedde kati obukkiriza buyimiridde ku ki ng'ayisa mu kigezo. Era bangi kakati abatandise okumeesinga nga batandise kukola bitaliiyo olw'embeera ey'ekigezo Allah gy'atuleetedde. Allah abategedde abali ku mazima g'eddiini abali ku bukkiriza obutuufu Allah abategedde atandise okubategeera. Ate nabano abali ku bukkiriza obw'obulimba era Allah atandise okubategeera. N'olwekyo bimu ku kkubo eryokubiri tulina okutegeera kwe kumanya nti okugezesebwa kwa Allah gye kuli era n'okukkiriza ddala nti Allah ajja kutugezesa. Allah waakutugezesa. Mu ngezesa Allah bw'aba agezesa abaana Adamu buli omu ayina waliwo ekintu ky'oyinza okulaba nga kigezo gwe gy'oli naye ng'ate ku mulala kiri layisi. Kati ye Katonda yamanyi era mu kugezesa kwe agezesa oluusi ekitonde ku kitonde. Asobola okuleeta embeera ffenna nga kigezo kati ngene y'ekirwadde nga tolina gw'oyinza kuginenyeza kubanga n'abaginenyeza abazungu n'abagambye nti n'abazungu nabo kati beebuuza bagiwunye batya era abafudde mu bo bangi. Ni waliwo Allah bayinza okuleeta embeera nga agireeta ku kitonde nga Allah bw'anaagezesa omwana ne muzadde we oba omuzadde n'omwana we. Allah asobola okugezesa neyiba ne neyiba buli omu nga okugezesa kuva ku munne
neiba nakuyigganya ate obusiramu bukugamba kumuyisa bulungi naye nga yakuji akutaddeko amaanyi ate nga gwotekawo embeera eraga nti mwandikolaganye naye nga yakutaddeko amaanyi kigezo Allah akirese ku neiba ne neiba Allah asobola okuleeta ekigezo wakati w'omwami n'omukyala Allah asobola okuleeta ekigezo wakati wa kasitoma n'ono atunda ne nannyini oba bizinesi Allah asobola okuleeta ekigezo mu mbeera zonna nga akiyisa ku bantu bannaffe nga akiyisa ku bintu bye yatonda oba nga akireese mu nsi naye olina okukkiriza nti la yuslima ahadun min al-ibtilaa'i tewali muntu n'omu agenda kuwona kugezesebwa kugejja bugezi ono ne kumuyitirirako naye kati kwena embeera eriwo tutegeere nti ekyo ekigezo Allah yakituleetedde nga bw'eri nteekateeka ye abatukulembera bagezesebwa ate kumpi be basinga n'okufuna ebigezo kubanga bwe tuba tutunuulidde mu hadithi ya Saadi bun Abi Waqas atunyumiza ng'agamba nti yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ayu nnaasi ashaddu bala bantu ki abasinga okugezesebwa oba abasinga okufuna ebigezo naga nti al ambiyau abasinga okufuna ebigezo be bannabbi thumma al amthal fal amthal abasookera ddala okufuna ebigezo eby'amaanyi bannabbi so nga wandibadde nti oyo nabbi ate ye afuna kyaki naye nga bafuna okusoomozebwa mu bantu be bakolangamu emirimu gy'obwa nabbi bagezesebwa okutuusa Allah bwe yabawanguza oluvannyuma n'abo ababaddako nga babafaanana paka n'okutuusa kakati olwaleero nolwekyo kye tulina okusooka okuddamu okukkiriza oba n'okutegeera mu kaseera kano ke tulimu nti okugezesebwa kya butonde ate era tetujja kukuwona nolwekyo kino ekigezo kye tulimu tukkirize nti tuli mu bimu ku nteekateeka za Allah ez'okugezesebwa zeyatulaganyisa ekyo bwe tuba tumaze okukitegeera twakalaba points bbiri nti tuyita tutya mu mbeera eno kakati gye tulimu ey'okusoomoozebwa mu nsi ekisooka tusooka kukkiriza nti Katonda yagireese ekyokubiri kwe kumanya nti mu bulamu bw'omuntu okugezesebwa gyekiri era kya butonde era nteekateeka ya Allah nga bwe yatutonda nti tujja kubanga nga tuyita mu bigezo eby'enjawulo ekyokusatu mu bye tulina okukola nga tumaze okulaba embeera efaanana bweti kudda eri Allah kubanga njalo bategeeza bwe tutadde gyali mulowooza tugenda kukola ki kale mbuulira andaba mbuulira tugenda kukola ki kubanga byonna bye tusuubira nti twandibikoze tubikoze enniimu tuginywedde mululuza tugunywedde nina mukwano gwange nsaba Allah ayongere okumuwonya naye bwe yabadde ayogera mu bigambo bye yagambye nti enniimu nginywedde galike munywedde mulidde entangawuuzi omululuza yamenye amalagala kumpi nga 5 aga nti ngakozesezza mu bungi ddala naye Katonda alabe katagayisirizaako kumponya kati omukka gumpeddeko era sikyayina mukka era obwedda mu bigambo byayogera nga owuli abakamubake awamu asirika namu n'asooka ndowooza okugusonda asobole okubaako nekyayogera kati tuneesiga ki kubanga yakakasiza naga nti mbinywedde mu bungi ddala nga bwe babadde baŋŋamba okubinywa naye omukka gumaze ne gubula kati yeetaaga okusige awone oba obutawona n'abalala bonna abalala bakozesezza buli ddagala buli kimu tukikoze abeegemye SOPs tuzikutte naye nkutegeeza nti era Allah ajjulula era Allah ekirwadde abantu akibakwasizza kakati tuddewa era tusigale nga tukyayiiya buyiiya kugamba nti era tujja kunywayo omululuuza era tujja kukola kino tudde eri Katonda kiseera kyekino kati okudda eri Katonda jalo bategeeza embeera eno eyinza okuba nga weeri
nga weeri olw'enkola yaffe olw'enneeyisa yaffe embi eri omutonzi. Tuli mu kibonerezo kino kakati mu kigezo kino kye tulimu naye nga kiyinza okuba nga kiva bima kasabati aidi nnaasi olw'ebyo abantu bye bazze bakola naddala mu kujooga omutonzi. Obwenzi obutakyalina bukomo ng'omuntu okwenda atya muntu munne okusinga okutya Katonda. Omuntu okwenda atya muzadde wa mwana kumulaba, atya bba wa mukyala, atya mukyala kumulaba na bbaawe, naye nga tetukyatya Katonda gamba nti bannange kino Katonda yakigaana tukireke. Obwenzi obuyitiridde obutakyalina kkomo ne buva ku kubeera nti bwenzi ate ne butuuka n'okubeera nti olwaleero ne mu Uganda ne mu nsi yonna ng'abantu baagalana buli omu nga wa kikula kya munne. Ddala weebiri kati ebintu ebifaanana bwe bityo ddala biyinza okuba nga bye bitadde ensi ku holodi kakati nga bweri kati Allah munyiivu. Nolwekyo kano kaseera kudda gyali, kaseera ke kano okudda gyali tumanye nti munyiivu, twekube mu kifuba kubanga abantu ebintu bye bakola olwaleero tewakyali kyonoono mu ebyo Katonda bye yagaana okuggyako nga kikolebwa mu Uganda n'awalala. Tewakyali obubbi obutakyalina kikomo, obubbi obwa buli kika weebuli, obukumpanya, enguzi etakyalina weekoma nga buli omu agiwa munne. Tewakyali kyonoono mu ggwanga, tewakyali kyonoono mu nsi okuggyako ng'abantu bakikoze ate nga bakikolera ddala mu bungi. Obwononefu ku lukalu, obwononefu ku mazzi, abange tekitwetaagisa kudda eri Allah kubeera nga tumanya nti lwaki embeera eno eremeddewo. Mululuza abantu bagunywedde, abantu bagemye, abantu bayiyiza, naye biweddewo, biremeddewo. Lwaki biremeddewo? Obwononefu obuyitiridde, obutakyalina kkomo, obutakyalina simanyiyo kintu kyoyinza ku mentioninga nga kibi mu ebyo Allah bye yagaana okuggyako ng'abantu bakikola ate kyere. Tewakyali kyonoono bantu kye batakola. Abange tekitwetaagisa kulowooza nti oba oli awo Allah yanyiiga olw'ebyo abantu bye bakoze mu bwonoonefu. falawula idh jaahum ba'suna tadarra'u. Allah bw'atyo bw'agamba singa abantu bwe balaba nga embeera ekalubye oba nina okusoomooza kwe mbaleetedde, okugezesa okw'amaanyi kwe mbaleetedde kati ng'okwekirwadde kino, tadarra'u, bakyuka beekubako mu mitima ne baga nti butuufu Allah alabika ng'alina kyatubanja, walakin kasat qulubuhum, naye ekibi abantu bongera kusiba, bongera kulowooza nti magezi gaabwe okugyawo kino ekirwadde, okugyawo okusoomoozebwa Allah kwatuleetedde. Nabaga nti okugezesebwa Allah kwatuleetedde kuvudde ku kirwadde kyokka kino kye tumanyi, ekitutulugunya, ekitugumbudde abantu, kuvudde ku kirwadde ne kugenda kumpi ku buli mbeera y'obulamu yonna. Kiyingidde mu byenfuna, tewakyali muntu atalina kusoomoozebwa mu byanfuna. Mu ka bizinensi konna kw'obadde okola, ababadde n'obubizinensi obutonotono, ababadde n'ennene, buli omu waali kaakati alina okusoomoozebwa mu byenfuna. Kubanga olwaleero oyinza okusanga nga oli abadde asomesa busomesa essomero sirirye, ye ekikye kusomesa afune omusaala, naye kati anaasomesaawa. Bwe babadde batusiba amasomero ge baasookeddeko, kusoomoozebwa kuyingiddewo kubanga bye byetaagisa obula, ebyetaagisa ensimbi z'obadde ofuna mu ssomero, byo byonna bisigaddewo.
okusomozebwa kuyingiddewo. Nabaddeko ne mukwano gwange mufunye mugagga mu by'essente bwe twanyumiza yabaze ebintu kumpi nga 5 nga kalinga kajegere ayina woteeri naye nga alaga akajegere engeri gy'abadde ajja afuna ssente okusinziira ku bizinesi ze n'emirimu gy'akola ng'olaba ate ye kumpi buli lunaku afiirwa ssente nga mpitirivu ate okusinga kwona omulala ayina ka bizinesi akatonotono nga nnyingi ddala wakulaga nti afunira wano abadde afuna wano ku woteeri bwati ne bwati ate abadde ayina emmotoka ze zikola kino na kino ate abadde ayina kugamba byonna nga byayimiridde takyalina waafunira. Kati embeera eno bw'ebanga etuuseewo efaanana bweti ne tukozesa byonna nga amakubo Allah kwayinza okuyisiza okugituggirawo ekiddako bwe bibanga byonna bigaanye kudda eri Allah tabaraka wa taala. Nolwekyo kyembasaba nti tudde eri Allah twebuuze lwaki kino kiri bwe kiti oba oliawo tulina we twameesinga tuddemu tutereeze. Ekirala bye tulina okukola mu kiseera kino kwe kusaba edduwa okusaba Allah atuggirewo nawokeera atuggirewo ekirwadde kubanga nga bwe tutandise tumaze okulaba nti ye yaleeta ayinza okuba yakireeta ng'ekigezo ate tulabye ng'ayinza okuba yakireese ng'ekibonerezo. Tugezezzaako byonna ebisoboka bakakensa mu bazungu bagezezzaako banoonyeza eddagala likyagaanye byakwegema nabyo bwe bityo abayitawo bayitawo abalala tebayitawo ab'entangawuzi baginywedde ab'omululuuza bagunywedde buli kimu kyonna tukikozesezza bigaanye naye osanga ng'abantu yekaweefube yekka gwe tulina era oli olumala okunywa nti nze ntangawuzi nginywedde nze nina kunywa ntangawuzi abantu bonna bulikyo buli gwogamba nti kirwadde nga kirabika kitutadde ku bunkenge seeka tunywe nnyo entangawuzi munywe nnyo enniimu mukole nnyo kagamba abantu balowooza nti byebyokka byebiyigizo tuyamba tusobola obikozesa ng'amakubo SOPs ne tuzikuuma nga agamu ku makubo ge tuyinza okukwata Allah n'agayisizaako okuwona kwaffe. Mululuuza tugunywe n'ebirala byonna ebyetaagisa ng'ekkubo Katonda kwayinza okuyisiza okuwona kwaffe naye tetwerabira kwesabira tetwerabira kusabira ggwanga tetwerabira kusabira nsi yonna Allah tabaraka wa taala okutuggyako ekirwadde kino. Kaweefube waffe yenna gwe tukola mu kulaba nti tutaasibwa nga wa buntu bwe tuba tumukavalinze n'edduwa okuwanjagira Allah mu ngeri zonna ez'enjawulo nkakasa nti Allah asobola okwanukula n'ayisiza ku kaweefube n'ayisiza ku dduwa ng'ayisiza mu kaweefube ono gwe tutaddewo oba amakubo ge tutaddewo nga agateekamu omukisa ate olw'okumusaba n'okumuwanjagira kwe tuba tumuwanjagidde. So nyongera okubakubiriza nti edduwa tetugisuula kubanga kyakulwanyisa kya buli muntu omugagga n'omwavu buli omu akirina mu mukono gwe naye gwejjukiramu kasookedde ekirwadde kino kitandika mirundi emeka gy'otudde n'ogamba nti Katonda wange kituggirewo kintaase kitaasa maama wange kitaase bakadde bange kitaase abaana bange kitaase eggwanga lyaffe mirundi emeka gy'otudde ng'oli ku kirwadde kino ddala osaba tuli ku kaweefube wa kunywa mululuuza. Omululuuza tegusobola kukola nga Allah tataddeemu baraka. Bannange buli omu kubanga kati kino bino tubibabuulira twagala ddala mu biteeke mu nkola ate bituyambeko naye gwe buli omu wootuddeawo kati ng'ondaba weebuuza emirundi emeka ng'osaba ku Allah tabaraka wa taala atutaasa ekirwadde kino ng'oggyeko kaweefube w'omululuuza n'ebirala gyo wasaala leero osadde naye mabega yonna naye olumala bwoti nga otambula butambuzi ku kirwadde kino n'obunkenke bwe tuliko n'olema ogaa nti ayi Allah tuggirewo ayi Allah tutaase naye ng'engabo eyo ogirina ekyo ekyokulwanyisa okirina
omugagga n'omwavu buli omu olina ekitala olina ekiso ekyogi ddala mu kuggyawo buli kibambulira mu kuteekawo buli mbeera ennungi yedduwa. So tubasaba nti twongere okwesabira eri Allah tabaraka wa taala ali kumpi nnyo naffe kubeera nga ajja kwanukula, kubanga basahaba bwe bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bamubuuza ku bintu by'okusaba bino, baagala okwongera okumanya ddala okusaba basabe batya, basabaani basabe Allah bamusabe batya. Balina ebigambo bye bajja nabyo nga bo bawulira nti bye baagala okubuuza nga nti aqaribu rabbuna fanunajihi am baidan fanunadihi. Mbaka tubuulire Katonda waffe ono tulina okumusaba naye ali kumpi naffe, tuwanjage buwanjazi, kwegamba ebigambo bye tusaba tubeere nga tumuwanjagira buwanjagizi wano mpola mpola. Am baidan fanunadihi, oba ali wala nnyo tukoowole mukoowole ng'ayaziina. Allah nassetteeka naga nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Abantu bange abaddu bange banaaba bazze okukubuuza ebinkwatako naddala kukusaba, bagambe nti fa inni qaribu, nze ndi kumpi nnyo, ndi kumpi nabo, ujibu da'wata da'i, era ndi mwetegefu okwanukula okusaba kw'omusabi yenna idha da'ani, singa anaaba ansabye. Enkola y'okusaba tesoose naffe, yaliwo ne ku baatukulembera. Bannabbi abasinga obungi baayita mu bibambulira, baayita mu bizibu bingi nga babiyitamu nakusaba Allah tabaraka wa taala, okuviira ddala ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayina ebintu bingi, embeera nyingi gye yayitamu ng'agiyitamu nakuwanjaga nakusaba Allah tabaraka wa taala. Era okusaba kimu ku bitendo oba kimu ku mpisa zaabo abaatukulembera abalongoofu. Twagala okukujjukizaayo nga tukulaga nti Nuhu alaihi salatu wassalam yali nabbi wa Allah, yamutuma mu bantu b'ekibiina ekimu, agenda ababuulire, agenda abajje ku bwononefu abazza eri Allah. Ne bajeema naye yatuka ekiseera ng'alaba nti takyalina kyakkola, kubanga omulimu ogugwe Allah gwe yamutuma nagwo agukoze, naye ng'alina kudda eri Allah tabaraka wa taala okumusaba. Era mu dduwaaze mu kuwanjaga eri Katonda yaga nti inni maglubun fantasir, aye Allah mazima nze oba ntendewereddwa oba embeera enkaluubiridde ey'abantu bano mu kubakoowoola, mu kubabuulira, naye taasa, aye Allah taasa. Wagamba enjogera ye wano naffe abantu tuyinza okufa ababulijjo kakati nga kati mu abandaba tuyinza okwogera enjogera efaanana bwetu, oba omuntu ayinza kugamba mukama we naga nti taasa, taata taasa, muganda wange taasa, ntaasa. Kakati ensaba eno nga atendewereddwa ddala, embeera ekalubye, naga nti ayi Allah nkaluubiriddwa naye taasa. Fanasarahu Allahu taala, Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala n'amutaasa. Ibrahimu alaihi salatu wassalam nga yadde eri Allah n'edduwa mu mbeera zonna kumpi ez'obulamu bwe. Tumulaba mu mbeera zonna Ibrahimu alaihi salatu wassalamu nga adda nnyo eri Katonda ku buli kimu. Ojjukira nga amaze okuteeka abantu be mu lusenyi, amaze okuteekawo Ismaila ne Hajara maama we, kati abaviira agenda naye ng'alaba eno tewali buyambi n'eno tewali buyambi, yadde eri Allah tabaraka wa taala namugamba nti inni sakantu min zurriyati biwadin gairi zi dhar'in inda baitika almuharram. Ayi Allah mazima nze ntadde abantu bange mu kiwonvu mu lusenyi olutaliimu kasubi wadde akabisi wadde akakalu. Rabbana liyuqimu ssola,
ayi Allah nkusaba basobozese bakutendereze basaale waj'al afidatan minan nas tahawi ilayhim baleetere ebibinja n'ebibinja by'abantu nga byeyuna gye bali nga bibeeyunira biba mu ngeri y'okubayamba olwaleero edduwa eyo nakakati ekyakola era ebibinja byo bikyajja wadde nga Ibrahimu alayhi salatu wassalam taliwo mu kiseera kye naye nga yali dduwa kati tumusanga Ibrahimu alayhi salatu wassalam mu mbeera nnyingi ojjukira nga amaze okutematema amasanamu nabbi wa Katonda amaze okutematema amasanamu ddala nga ekkubo lye yalowooza mu ddahawa ye nti lyerijja okuyamba abantu bano okuva ku kusinza ebibumbe bino badde eri Katonda naye ne basalawo nga banyiize baga nti atematema Katonda baffe tugenda kumwokya era omulimu ogwo oba enteekateeka eyo bagikola ng'omuntu okuleeta waakiri okulaga nti alumiddwa okuleeta nga bw'onooleeta amabugongo olina omuntu akulumye ng'aleeta nku zakwokya Ibrahimu ng'ekibonerezo ky'okutematema bakatonda mu butuufu nga singa wali ggwe katugeze nti abantu bali awo bakuŋŋaanye waliwo embeera gye wakoze bakuŋŋaanye bagenda kukulamula nakukwokya abasika emiti bagisika bagisembeza oba oli awo nga oli n'aleeta ekipiira ng'olaba bwoti nga kipiira omulala n'aleeta amafuta aga petroli oba agaaka gonna omulala n'aleeta ebisubi ng'olaba ddala nti abantu bano bagenda kwokya era bino bye baleeta kakati bakola enteekateeka ey'okwokya oyinza kubeera mu mbeera ki kati Ibrahimu y'embeera gye yalimu alayhi salatu wassalam jala kubalaga nti okusaba kikulu era n'abaatukulembera tebakireka ebbanga lyabwe lyonna bannabbi bennyini tebakireka Ibrahimu bamuleetedde enku bakoze bakumya omuliro kumusuulamu nga baguteeseteese bulungi kubanga baguteekako amaanyi n'obukodyo bwonna naye mu dduwaazi ze yasoma yagamba nti hasbiya Allahu wa ni'mal wakil tikyalina kyakukola naye neesigamiddeko Allah wange ammalira era yatendebwa n'ekitendo ekyo ekyokubeera nti asobola okumalira abantu bonna okubajja mu mbeera ey'obuzibu hasbiya Allahu wa ni'mal wakil edduwange yekwetaagisa mu kaseera kano nga bw'olowooza bw'oti ng'owulidde amawulire ku rediyo nga baga nti ekirwadde kyeyongedde leero kyetuze bwe bati leero keesi ezi zibadde bwe ziti n'owulira ku TV n'olaba ku TV nga bagamba bwe bati ogenda okulaba ku mutimbagano nti gundi afudde kwegamba ne bikusobera weetaaga edduwa ogamba nti nze sikyalina kyakukola naye hasbi Allah yammalidde Allah yajja okummalira gwe neesigamiddeko Ibrahimu yedduwa gye yasaba bwe yamala okusaba edduwa eyo Allah tabaraka wa taala yalagira omuliro naga nti ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim beera munnyogovu muliro gwe kubanga ekyo Allah akisobola ye yagutonda ye yatonda bano ye yatonda buli kimu yagamba nti kuni barda muliro gwe beera munnyogovu obunnyogovu obw'emirembe obutakosa Ibrahimu alayhi salatu wassalam omuliro baagumusuulamu n'ekigenderera ddala asaanewo naye yagubeeramu nga gwaka nga naye tegumukosa kubanga Allah tabaraka wa taala yamuprotectinga naye oluvannyuma lw'okudda gyali n'amusaba naga nti hasbi Allahu wa ni'mal wakil edduwa eyo naawe gikozeseeko mu kaseera kano ga nti hasbuna Allah oba hasbi Allahu wa ni'mal wakil Ibrahimu yagikozesa alayhi salatu wassalam Allah omuliro n'agulagira gubeere gwa mirembe bannabbi bangi nabbi Yunus ekyennyanja gwe kyamira nga tumubasomesezaako ebbanga ddene Yunus alayhi salatu wassalam Allah amutuma agenda akoola abantu be mu kitundu ekimu n'atendewererwa kubanga baajeema kigambibwa n'atendewererwa era n'asalawo abaveeko agenda addeyo eri Allah azzeeyo message nti abantu bajeemi naye wakati awo mu kuva mu bantu b'ekitundu mwe yali atumiddwa okutuuka ate gye yali alaga yali alina okulinnya eryato ng'alina kuyita ku nnyanja n'alinnya eryato n'abalala abasaabaze abalala ne balinnya
ekiseera ne kituuka eryato ne litabuka. Naye abantu bano abaali ku nnyanja batuuka ekiseera ne bagaa nti eryato lino litabuse. Naye lwaki? Kubanga ng'abantu oli bw'aba muvuzi wa booda amanya naga nti booda eno kuwulira etambula bweti, amafuta gali kaganaatera okuggwamu, oba olupanka lulabika lukyamu. N'ab'emmotoka nabo bamanyi, n'ab'ennyonyi bamanyi, kati n'ab'ennyanja nabo bamanyi. Ne bagaa nti okusinziira ku kino wateekeddwa okuba waliwo ekyo. Naye mu bye baaleeta bagaa nti muffe mulimu omuntu atali mutuufu. Naye ng'okumuzuula balina kukuba kalulu. Ne bakuba akalulu bagenda okuzuula nga Yunusu y'atali mutuufu. Ne bagaa nti mwejjemu, si kubanga ffenna tuzikiririra wamu. Ne bamukasuka mu nnyanja. Allah nga byonna biteeketeeke mu nteekateeka ya Katonda. Bwe baamukasuka mu nnyanja, ekyennyanja nga kyateze dda ekinene ne kimumira, yagwa mu kamwa ka kyannyanja, kyamira bumizi. Olwo ayinza ogaa nti seka nabo baleme kutulimba, kati ekyennyanja waliwo ekyennyanja ekisobola okumira omuntu. Basebo ne banyabo, ekyennyanja ekisobola n'okumira abantu ababiri gyekiri. Era bw'oba oyagala okutandika okukiraba, kirabire ku mpuuta zino ezaffe eza bulijjo. Kati kaba katonotono bwe katyo kakawuuta, naye ng'ate edda ffe twalabako ku mpuuta ddala ennene nga bwe baba bagiyimirizza bwe bati obunene n'obuwanvu yenkana omuntu. Kaakati toyinzaga nti eyo ate tesobola kumira muntu. Kati waliyo n'ebirala ebinene mu mayanja ago ebisinga empuuta ezo ze twali tulabyeko n'ezo ze twali tuwulidde. Ekyennyanja Yunusu kyamumira n'abeera mu lubuto lw'ekyennyanja. Allah atunyumizaako mu aya naga nti fi dhulumaati thalatha, ng'ali mu bizikiza bisatu. Ali mu kizikiza eky'olubuto lw'ekyennyanja, kubanga bw'abeera mu lubuto lw'ekyennyanja aba ali mu nzikiza munda muli. Bwali budde kiro ng'ali mu kizikiza ekyekiro. Ensi yonna ekutte ekizikiza, ekyo ekizikiza nakyo nga weekiri. N'ekizikiza ekyennyanja yennyini, kubanga omuntu bw'abeera wansi w'amazzi aba mu kizikiza nga tasobola kulaba kitangaala. Kati ebyo ebizikiza bisatu yabirimu, naye nga talina kimutaasa, nga talina waawonera. Naye bw'agenda okutunda, kubanga baba batukulembera, bwe baalabanga embeera yonna ey'akazigizigi ng'ebatuuseeko, baalowoozanga nnyo ku mbeera y'entambula yaabwe eyo wakati waabwe, enkolagana yaabwe wakati waabwe ne Katonda wabaddewo ki leero oba eggulo oba luli, kiki ekyaliwo. Baasikanga mangu ne bazza akatambi. Kye kitwetaagisa mu kaseera kano nti okusomozebwa kwonna kw'olina mu ssomero lyeryo n'ebizimbe by'obaddewo akamaliriza nga ebimu biriko ne looni, ne bakusiba 2 ne bataamu katini awo n'obanga atandise okulengerako akamunyungufu ne baddamu ne basiba 2 mu gumu. Tetumanyi ddala oba zijja kuba nnaku 42 n'eziyinza okusingawo. Essomero weeriri, bizimbe bya bbeeyi, naye obadde olina kutandika kubijja mu ssente ze nnyingi ze wateekamu. Kati Allah yaggaddewo. Biyinza Allah ayinza okugenda nga ggalawo okutuusa waanaggulawo nga sisitimu tesobola kuddayo nga we yali, ng'opulaninga okutandika okuzimba ebizimbe ebyo ebya woteeri oba eby'essomero oba ebya kampani. Sisitimu eyinza obutaddayo kufaanana nga bwe walowooza. Kati buli lwofunanga ekizibu kyonna, buli lwofunanga okusomozebwa kwonna, dda mangu eri Allah, kubanga ye yali enkola y'abannabbi abaatukulembera. Nga bw'afuna okusomozebwa kwonna agamba nti jjo oba leero oba akaseera akavuddeko akatono oba wiiki, kiki kye nakoze nga kinyiiza Allah. Kakati ekyo kyennyini kwe yatandikiranga. Kati Yunusu ye yakakasizaawo ng'ekyennyanja kimaze omumira, ali mu bizikiza bisatu, n'aga nti wateekeddwa okubeerawo ensobi gye nkoze, naddala okuva ku mulimu guli ogwa ddaawa Allah gwe yantuma ne nguvaamu nga tampadde ate lukusa, yeteekeddwa okuba nga ebadde ensobi. Awo wennyini bwe yamanya nti nsobi, we yatandikira okuwanjaga gy'ali, n'aga nti la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, ayi Allah, nkakasa nti tewali katonda mulala asaanidde kusinzibwa mu butuufu okuggyako ggwe. Subhanaka, oli wanjawulo Allah. Subhanaka, oyawukana n'ebitondo, oyawukana n'embeera zonna ezisigadde. Inni kuntu minadh-dhalimin, mazima kino ekikolwa kyenkoze ekyokuva ku mulimu guli ogwa ddaawa gwe wantuma, n'embeera nga abantu mbaleka oba ne mbaddukako,
mbadde nkoze ekikolwa kya buli az'amaanyi, mbadde mu bantu abali az'amaanyiza okuva ku bantu bali. N'ayeeyereza ekigambo ekyo, yayeeyereza ekigambo ekyo okutuusa Allah tabaraka wa taala ng'ali nno mu lubuto lwa kyannyanja, naye yakiyeeyereza, yakitendereza ebbanga lyonna okutuusa Allah bwe yamujja. Ekyennyanja kigambibwa kyagenda bwe kiti ne kitambula okuva eno yonna mu mazzi amangi ne kituuka ku lukalu nga bwe bibeera bwe biti, nga kitunudde we kitunudde lukalu kwegamba teri mazzi, ne kimuwandula wabbali w'amazzi. Allah aga nti fastajabna lahu, kutendereza kuno kwe yatendereza kuno twamwanukula, namwanukula. Wanajjainahu min alghammi, nemutaasa nemuwonya okuva mu kanyigo kali ke yalimu. Wakadhalika nunji lmuminin, mu mbeera efaanana bwetyo ddala ng'omuntu agiyiseemu era mwensobola okuyita okuwonya abakkiriza. Abange tetulina mbeera yonna gye tusobola kuyitamu kuwona mbeera kati gye tulimu, okuggyako nga tuyise mu kuwanjaga n'okutendereza Allah n'okumwenenyeza ku ebyo bye tulabye nga tebitambudde bulungi. Bannabbi bangi abajja basaba Allah tabaraka wa taala ng'ajja abataasa mu bizibu eby'enjawulo, naye nga bamaze okutegeera nti kakati wano kye tulina okukola kudda eri Allah tabaraka wa taala. Musa alayhi salatu wassalam, Musa yayigganyizibwa omujeemu ayitibwa Firawuna, paka ekyasemberayo ddala kwe kubeera nti amugoba, amutuuseko obulabe ng'alina ekibinja kye. Naye Firawuna, Musa alayhi salatu wassalam mu kudduka ekibinja kya Firawuna ne Firawuna yennyini ekyafaayo nfunzizza, atuuka ku nnyanja. Musa atuuka ku nnyanja nga jjukira kati obadde odduka mulabe ali mabega gwe gy'ova awali olukalu, kati otuuse ku nnyanja. Eno tokyadda neeno tokyadda, ate omulabe emabega ajja. Naye Allah mu nteekateeka ye, Musa yamusaba amutaase. Mu kumusaba kuno kwe yamusaba, Allah n'ayanukula n'amuwa ekyokukola, n'amugamba akuba omuggo ku nnyanja, era n'agukubako ppa, ennyanja ne yeeyawula, omuggo we gukubye bwe guti, eno amazzi ne gadda eno nagano ne gadda eno, wakati ne wabeerawo ekkubo erya ddala. Musa alayhi salatu wassalaamu n'atambula mu nnyanja nga kkubo, naye ngeno wali amazzi n'eno wali amazzi, n'asomoka. Firawuna agenda okujja ne gurupu ye, batuuka mu kaseera awo nga baga nti alazeewa ateekeddwa okuba ayise wano, nga balaba ddala ekkubo weeriri, era nga balaba nti ddala ono Musa waayise. Oba oli awo nga balengera n'okulengera nti uli aguse ayise wano, nabo ne batandika ekkubo, ne batandika awo waayise. Eno mazzi n'eno mazzi, baba batuuka wakati, Allah tabaraka wa taala amazzi n'agazzaawo, ennyanja neddawo, ne bazikiririra awo. Batugamba bagendako e Misiri nti era bamulabako Firaawo we yazikiririra, kyafuuka kya bulambuzi, naye nga yazikirira, Allah n'amuzikiriza, ate Musa n'amutaasa oluvannyuma lwa kumuwanjagira n'okumusaba okusaba okwenjawulo. Njala kunzika bigambo byange ebyaleero ng'ambaga nti okuwona embeera eno twogedde nga tunaagiwona, ekyasoose twagambye nti tutegeere nti yavudde eri Allah, awatali kwekwasa muntu yenna mulala, kubanga Allah yagera era ekibi n'ekirungi byonna biva gy'ali. Ekyokubiri, oluvannyuma lw'okutegeera nti yavudde ewa Allah, tutegeere nti kimu ku bigezo Katonda byatuleetedde mu nsi ne kuffe ng'abantu, kubanga yatulaganyisa okutugezesa nga bwe tuzze tubalaga mu ayati ez'enjawulo. Ekyokusatu, nga tumaze okutegeera nti kino kigezo Allah tabaraka wa taala kye yatuleetedde, tudde gyali. Okudda gyali kwe kubeera nga tuva ku bwonoonefu, kwe kubeera nga tuleka tulowooza nti lwaki kino kiremeddewo, lwaki eno embeera, tulina we tusobezza, tudde eri Katonda mu kumusinza, mu kumutendereza, mu kumuwanjagira. Ekyokuna, tumusabe okutuggyirawo
ekizibu kino n'ebizibu byonna ebirala ebikikuŋŋaaniddeko kubanga bingi ebikikuŋŋaaniddeko obwavu obulwadde emirerembe bingi ebikikuŋŋaaniddeko ekyokutaano tetwerabira kumwenenyeza tukole tawuba okwenenya okwassikyaddira kubanga ekyamazima abantu beetise ebintu bingi ebiyinza okuba nga bye bituviiriddeko Katonda okunyiiga n'alekawo akawuka kano nga bwe mukalaba katasobola kutambula ketutasobola kulaba n'amaaso ketutasobola kugamba nti keekano naye akaleseewo era ne katuteeka ku bunkenke wano ne kateeka obunkenke ensi yonna ku bunkenke tulina kudda eri Allah tabaraka wa taala nga tumwenenyeza istagfiru rabbakum baganda bange ne bannyinaze mwenenyeze Katonda wammwe ku byonoono byonna bye tukoze olwaleero mu nsi mbalaze ne baganda nti tewakyali ate nga ddala buli omu alaba tewakyali kale gwe lowoozaayo kyolowooza ogambe nti kino kyo Katonda yakigaana naye abantu tebakikoze oba ne omuntu n'atuuka okubeera nga asalawo akole kampeyini ekwateyo ebunene eggwanga lyonna ng'omusajja abeera ne musajja munne ng'asobola n'okumuwasa ng'omukyala abeera ne mukyala munne mu nsonga z'obufumbo ng'asobola n'okumuwasa kati ng'abantu mu nsi yonna na wano mu Uganda ng'eyo kampeyini gye baliko mulowooza lwaki Allah tayinza kuleeta kintu kifaanana bwe kityo obutemu omuntu natta omwana nti anoonya bugagga omuntu n'akola ebikolwa kagamba ebyewuunyisa naye nga Allah tabaraka wa taala yabigaana enguzi obuyaaye bwa buli kika obulimba otunuulira ku social media ng'abantu balimba noga nti bannange kino Allah yakigaana oba nedda ng'ate obalabira ddala ku ngulu ne mu bigambo boolesa obukkiriza naye ng'omuntu alimba n'anywerera ddala ku bulimba naye nga bulimba naye ng'alimba kakati ebintu ng'ebyo bannange mulowooza Allah tabaraka wa taala tasobola kunyiigira ku ebyo n'abeera ng'atusaako adhaabu ng'atusaako ekibonerezo nga kakati kino kye tulina olwaleero so mu bigambo byange ebyolwaleero ekyo kyenjagadde okubasomesa era omulamwa gwaffe gwadde gugamba nti tuyita tutya mu mbeera ey'akazikiziki bweti ensonga nzoogedde naye ensembezaayo ekigamba nti twenenyeze Katonda ekyomukisa omulungi musonyiyi era yatulaganyisa okutusonyiwa naye tukkirize nti kino ekigezo kyavudde gyali ate tugezeeko okukiwanirira kubanga waliwo mu aya emusaagisomyeko egamba nti Allah bwe yagaa nti walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljui wanaksu min alamwali walanfusi wathamarati wabashiri swabirina twongere okubeera abagumiikiriza n'okuba n'essuubi nti saawa yonna okutaasa kwa Allah kujja inna ma'al usri yusra okusomozebwa weekuli nga Allah bwe yagamba nti ajja kutugezesa n'ebintu kati byatugezeseza nabwe yagamba nti ajja kutugezesa n'okufa kw'abantu ajja kutugezesa n'okukendeeza ebibala ajja kutukendeeza n'okukendeeza ebyobugagga ajja kutugezesa n'endwadde byonna olwaleero nga bwe yabyogera ebisinga obungi bimaze okubeerawo naye okuyita ekigezo ekyo kubeera na bugumiikiriza kubeera na ssuubi obutaggwamu ssuubi okuva gyali nti atajja kuleeta ng'ayitisa ku kino kyennyini ekigezo kyatugezeseza ajja kuleeta okutaasa era kujja ate kuli kumpi kuba mulalaga nti seeka kwaddi bwe tulaba nga abantu bafudde nnyo ala inna nasura llahi karibu tugumiikirize okutaasa kwa Allah kuli kumpi era kunaatera insha Allah ate bwe tunaaba tetulinze kukwe tugenda kulinda kwani okw'abazungu mukulaba kuva mu 2020 tulinda kw'abazungu kuliwa okwebbombo mukutegedde n'omululuuza n'obulimaawa nako mukulabyeko nga era tekumaze naye okwa Allah tabaraka wa taala kujja kumala ate kuli kumpi twongere okubeera abagumiikiriza tetuggwamu ssuubi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.